Angela, until we meet again. Sambre. Mabega. Sambre. Pola. Bambi ntuusa okusaasira kwange eri omwami we okusookera ddala omwami w'omukyalo yes kuba alabika ebifaananyi biraga nti abadde mu bulamu obulungi n'omwami alabika abadde afaayo yes then bazadde be Bambi babanga bakyaliyo ntuusa okusaasira kwange eri abaŋŋanda abako n'ab'emikwano mikwano gye baganda be bazadde be Bambi kibi nnyo kuba nange namulabye Bambi omanyi omuntu bw'afa ng'olaba obulamu bw'abaddemu obo Bambi obulira bubi n'ogamba kale kuba nabadde ngamba kale senga Bambi yabaddewo omwana amulese kati ngambira Bambi mbasaasirako nnyo basaasirako sigamba nti oba yalagajjala oba ki tetumujajinga Allah yasalawo naye abasigaddewo twegendereze okugera kwa Allah yes twegendereze ebintu abasawo bye batugamba tubitambulireko naye nsaba Omukama Katonda agumye abenjuye Bambi kibi nnyo Bambi omuwala omulungi omuwala alabika obulungi ali aggressive Bambi kibi abasigaddewo kyatukubye nnyo enkikwe era kyatukiisizza kansayi mwenna expecting mothers mugoberera abasawo bye babagamba bagumya nnyo ya bwembeera embuto by the kyesikugambye ndaba nnyo accidents ezo ono yamufiiridde mu lubuto ono yafudde ng'azaala ono yazadde omwana nafa ono yazadde ye nafa omwana nasigala munaye embeera mbiraba nnyo yes era munabuuza abantu lwaki embeera olubuto buli wembikkulako social medias so kati abakyala mbagumya ate tamina kulaba nnyo ebyo bw'olaba kize ng'obikkawo yes naye mukole abasawo bye babagamba mumire empeke bulungi nnyo munywe eddagala bulungi nnyo mugende mu malwaliro dates ezo ze babagamba Bambi kubanga ffe tuleeta obulamu ku nsi ate naffe tulina okusigalawo okukuuma obwo obulamu bwe tuba tuleese ku nsi mukitegeera yes n'okupostinga ennyo unnecessarily nakyo banaye mukikomye naddala okulaga embuto ebweru okulaga abaana abato n'okulaga abaana nga bakabazaala si kirungi era omuntu asobola okuba ekiiso tokimanyi omwana naakula nga alina ebisiraani oba oluusi natakula nakula ekiiso kibi okimanyi nze sikyakola baby showers ndowooza baby shower nagikola ku mwana omu oba babiri tetwatandikiddeko wali bwe nazuula nange nali muto nga sinamanya bubi bw'abantu naye bwe nazuula abantu n'ebyenzize ndaba mu nsi mbeegayiridde mbeefukaamiridde wallahi mulekeraawo abantu tebaagala abantu basanyuse mbagambye ekiruma omuntu asobola okuluma olwa simayiru ye ennungi omuntu n'olumwa buluma lwaki Jamila ayogera ne Lujja okitegeera lwaki Lujja yalondawo Jamila naganja mulinda okitegeera omuntu n'aluma lwaki gwe olina omusajja akwagala bw'atyo abaffe tebatwagala omuntu ate baye comparinga kunala nga abonyeebonye nnyo omuntu ye muntu ayagala embonaabona yagiteeke ku mulala so gwe abonaabona nawe saba Mukama akuwa oli byakola ki byalina obe mwagalizi omuntu yandibadde asabira muno nti ali lubuto kamuwe essaala asumuluke bulungi muddamu bakola bikyamu katutunye trend eziriwo oli n'abeera olubuto neyeekuba photoshoot ng'ali bwereere olubuto lwonna n'akalayini tukalaba weekati ebisinga ffe tubyereetera nze ate ekyo sisobola kituukako Ndi mukazi musiraamu seeyambula abakyala abaagala obbakolako ensusu ebizigo weebiri nnyo sabbuuni waali tulinaako erusa amannyo n'amaaso bannange mutwettanire nnyo mujje tubayooyote skin tubakoleko engoye weeziri bakyala bannange abagole ayagala ogulira maama we metroni bano ngenda ku pate prom parties graduation dinner biki byonna birthday tusangibwa ku Avema level ya kusatu Avema eri Kulumu street edduuka K04 tulina buli kamwe eby'omu kisenge mujje abakyala
mujje mbayooyoote mbatetenkanye musobole okubeera abamalayo. Essimu kweziri naye nga essimu yange ya WhatsApp eri 0776906295 oba 0704 54 6663 0704 54 6 emirundi 3. Kisitu Electronics tuzze nga tutunda ebyamasannyalaze ebyenjawulo. Solar system yaffe esookerwako gibe emitwalo 10. Pano tugikuweerako, battery tugikuweerako, regulator, load wire, system yaffe esemba. Tukuterako size 40, wabula yo kubeerako DC fan naye nga ya solar. Omuntu osobola okujja ne tutuula ne tulaba kintu kye kisuutinga mu nnyumba yo. Oba n'ongamba nti olina TV already, wabula oyagala solar, backup ya solar. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Naye gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino Buddo Kisozi ku kyalo kye bayita Sumbwa. Ebyapa webiri amakubo malungi ate we ziri wakuze osobola n'okukolera Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 we ziri essente Mabukasa, Wakiso, Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubulya essente n'ebisingawo ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo. Temuli buloka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola. Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala. Traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa keedi oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Siding Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Okuzaala kufa kyova olabanga bw'ofuna olubuto ng'olina omusajja ategeera bba ku baana bazeegaana. The moment kaategeera nti ofunye olubuto taddamu kussa. Mwezi gumu agamba kati luli kuki, myezi 2 lugenze mu nseke, myezi 3 oba kati omwana yeewuze. Omusajja kati nno gwe ate oba weerayikira kitono naye omusajja ga omwana w'abandi. Oyo omusajja bawange nze owange waabeera naye ng'omusajja siddayo kunyika anti be babeegaana embuto. Ebyaddala omukazi bw'afuna olubuto ng'obadde mukyala obadde mwami ali responsible n'okukola oluusi kugaana oba olowooza tubawerekera ne mu ddwaliro. Nze owange amperekera paka mu theatre. Eriyo lyagamba noonya mikwano gy'omugende. Nedda mukwano. Ate era ojja wegendeza abasajja abawerekera abakazi baabwe nga bagenda okunywa eddagala bagenda okuzaala. Be basajja basinga okuvaluinga abakyala. Kati ate bw'oba tomperekedde onaamanya otya nti okuzaala kufa. Kati olaba gwe watidde buti ng'owulidde emboozi yonna ne wano mbadde njikunyumiza n'owulira nga weesise. Bijjo mmanyi omuntu ogenda mu ddwaliro ne bakulongoosa. Kati nno ekyo kibawo obutaddamu kumanyiira kuleeta kammanyo ku bakyala. Omukyala oba omanyi tomwagala tomuzaalamu. Kale ne waba akutezi mukwano gaana. Ate bw'oba omanyi nti omwagadde omukwanye ng'ettutu likyaliko emabega wakyaliko kavuzi zonna bw'atuuka okufuna olubuto mubeererewo kuba wamwagala. Okuzaala kufiira ddala. Okimanyi bw'ogenda mu theatre oba mu labor ward oyina options 2 okukomawo n'obutakomawo. N'abali ena baza okujjanja abakubaddeko bagamba either akomawo oba takomawo. Nze ekitono kye mmanyi ku experience gye nnyina mu biso kuba sijja kwogeranya abapushinga wadde nabo bwe baba banyumiza ebyabwe nabyo si byangu. Omwana akoowa n'afa n'akoowa nga tannavaayo oba gwe maama oba omaze omusindika blood pressure n'erinnya era n'ofa. No si bona okusindika nakwo. Okimanyi nti abakyala bafa nnyo nga pressure erinnye oba nga asindise n'akoowa n'ayitirayo oba omwana yennyini maama n'alama omwana n'akoowa ne bamukuba akaabe ne bamukuba nga yakooye. Kyekibaga nti azadde omwana n'afa.
agenza okuvaayo nga mufu kuba nyina bakwano baali bakifunyeeko kati tudde ku kya munnaffe bambi mukama amusaasire yafudde ekireetera kuba nze bwemba nga sinnaba kufuna lubuto nsooka neŋŋamba dokita n'asooka n'anzijukizamu ebyokuzaala do's and don'ts biki byolina okukola biki byotalina kukola kati yaŋŋambanga kuba yaŋŋamba otubanga nalina problem complications mu lubuto kyekiso kye nasooka okufuna so nga sinazaala ne bansala naye nga nali siina mwana kati yabeeranga ŋŋamba tojja kusobola kusindika Jamila ogenda ku kiso kubanga omubiri gwange munafu so bwe n'agamba kati gwe togenda kusobola kuzaala ojja kubeera nga wakusala n'asooka nambuza onywa omwenge mugamba ye ate owulira Jamila nagamba waliwo abasiraamu abanywa omwenge ne mugamba munnange dokita sinywa mwenge sigukombako wadde nangamba kati awo kijja twangwira kati awo n'amala kati nembuuza lwaki nangamba bw'oba onywa omwenge bwe tukusanyalaza tuyinza okukozesa kalifomu mungi kubanga omuntu anywa omwenge kalifomu tatera mukwata mangu akozesa spirit says okunywa omwenge okitegeera kati ebyo omwenge sibimanyi nnyo naye bwe kityo yaŋŋamba ne mugamba awo sigunywa ndi safe mbeera mbuuza njagala nnyo okubuuza wemba olubuto buli kimu kibuuza so kati story eyo omuwala we namuwuliddeeko ojjukira we yamala okuzaala yakubira banne alina omuntu gwe yali akyatinga naye ku TikTok we nabirabye nga bagamba dokita yali annongoosa kati nga mpulira nsala skin ne mugamba nga mpulira nangamba era okyawulira kati nannyongera kalifomu naye bwe namala okuzaala n'agamba nti kalifomu twakubye mungi nejjukira abantu baali bankubira amasimu ono mama wange ankubira family mama ffe tuli bangi nga bankubira abakwano bange biki buli omu nga ayagala okukukulisa bale kuzaala kati jjukira kalifomu baali bamutaddemu mungi already receiving amasimu ng'akyali mubiri kubanga olaba wano kati ne wendi omwana wange endoza wa myaka ng'ebiri naye nyina problem y'omutwe omutwe ne wano wetwogerera wedde omutwe gunnuma omugongo guba gukuluma kalifomu akyalimu yes kalifomu tamala gava mu mukazi akwaffectinga I don't know kuba ne doctor atera omubuuza atwala bbanga ki nagajjukira obwo kati obeera bakwongerako biboozaala naye nga obeera ne problem nezina empiso batukuba emabega nazo zirina engeri zikunafuya ki omugongo kuba bakuba empiso y'okusanyaza era bagala kutama nebagikuba kuno kugumba osanyalale kati oyo yenna abakalifomu okitegeera so amateeka kyemmanyi ekitono kunze baba nga bantwala nga bannyonnyola nga ngenda okuba nga ba operatinga bwe bakuba kalifomu bw'oba mu theatre toyogera tonywa amazzi gannyogoga okitegeera tolya tonywa toyogera sooka wummulemu omutwe ogukola eki naye ffe tuba ne excitement eyo oyagala kulaga banno ku TikTok okoze bulive abwo obataddeko obakubidde mwogedde onakubuza kuliko omwana bannanga omwana afaanana atya biki ebyo byonna we stressinga okitegeera weyongera okukozesa omubiri kalifomu oyo kati osirika omulundi gumu obanga yeebasa oluusi ng'oyitirayo obanga otabuka ng'olinga agudde akazoole bakutwala mu ddwaliro oluusi kwe kufa tulina ebintu bingi bye tulina okwegendereza batubuulira ne tulina empaka nange kennyini mbeera kukyana nagala toyogera Jamila toyogera kuba oba omugamba oba teweewulira nakwewulira oluusi owulira kamunguluzo owulira ng'abantu aboogerera ewala dokita si nagamba relax kyobola nga abategeera amasimu bagajja kuba nakawere nakawere n'abeera ebbanga oluusi ensobi eyinza obutava wa dokita nti bamuleseemu cotton kuba nezo accidents zibaawo ate naye kirala okusalibwa tekuba kulungi si kulungi wadde nze bansala abakyala mugezeeko nnyo okusindika kuba kunafuya there are things wadde olaba ntambula nsobola okutambula tugeze ngeze China oba Dubai yonna gye nsuubula nenemu okusitula omugugu newaka sisitula bizito nnyo ne wano waliyo abakyala nga ye aprefaringa omusalamu akuume anti yeyo damage nze sa preferring nalina problem already complications yes yes bangi nyina ne bakwano bange yes nze nyina ne mugano wange yanga Jamila tebakikulimba ekyo tesisindika kinzo okuddaawo okukyusa sizes sisindika mukwano ebyo bya size I maintain oba mwe mubagamba kati mwagala size zikyuke abasajja batwekoze ebintu bannange abasajja batwekoza neze muno tokinneekoza nga sikyagala nze nyina emputu yange ekintu nga sikyagala mukwano okuleka nga onneekoza nange kyenjagadde naye entanda gye mbasibirira bambi
bw'oba osobola okusindika sindika ate risks z'okusindika ntono nnyo ku z'ekiso naye ate abamu bagamba nti ate ez'ekiso ntono nnyo ku z'okusindika naye gwe mwana gwe ebintu by'okuzaala kufa abaami abali eyo mmwe ku bakyala ekitiibwa mmwe ku bakyala batwale kubanga omukyala yaleeta obulamu mu nsi ng'oggyeko Katonda omukyala ye muntu ow'okubiri aleeta obulamu omukyala nakazadde w'eggwanga era bw'osanga ng'omukyala oyo more respect kati mbuuza tuyita mu bingi nnyo mbuuza Jamila kati kiba kitya wali ng'oli mu kaseera ako ng'omwami ali wabbali awo kiba kikyolo kiki kyongerako nze owa theatre nguma kuba abeera nkutteko nguma nga waali nga ndi mu theatre era nkwatako nangamba guma olabye laavu omukwano nedda ffe tulina mukwano akubeerako awo n'oguma noga mwami wange eyabikola waali munnange nedda naye nga keya yeetaagisa lwakuba bagamba ati kiba kirungi ogenda mu theatre omwami muleba waadi bino ebyokusindika nti omwami mbuti si kirungi bwe mpulira naye nze engeri gye bansala ebyaddala bw'oba omwami oba avuwamu appetite nsaba bulande tulina Jamila Nampeera naye ow'ekiso ogendanga kuba ffe baba batubise tuba twabadde buno obugundi gawuni bw'okusala aba talina kyala baba balaba lubuto n'omusawo nnyini nti eno talabayo tokimanyi nti n'omusawo alaba wano wokka eno talingizaayo naye kati kibi ky'omwami wo nange mbabuuza okubaza munnange naye era ndoza nze newe nandibadde era nsindika anyway I don't know sisindika naye nga abakyala tulina okwegendereza amateeka g'abasawo kino nkiddamu yes omusawo bw'agamba nti ovudde mu theatre tolina kukola kino bambi kasita kiba kyakaseera nnaku lumu 2-3 gumamu obiseera bisinga ffe twereetera damage wuliriza nnyo nnyini ddala amateeka g'abasawo naddala abo bagayina bammwe kubanga oba bamwesiga nga gw'olonzeeyo yasinga ebiseera ebisinga tufuna obubenje oba accidents eri obulamu bwaffe after and before kubanga tewawuliriza okuzaala kufa nkiddamu temwetwala for granted your process never take it for granted bw'ogituukamu otuse mu theatre Allah akuyambye okomyewo obulungi essimu gireke ate bagamba nti tonywa nnyo mwenge omwenge si mulungi nga muguvaako naddala abakyala ab'embuto by the way omukyala bangambira ddala yangamba nti omukyala nga ali luto tolina kunywa mwenge naye abakyala banywa omwenge nga bali mbuto nedda mukwano ekyo kya avoiding kati oyinza okyoya naye nga kirina side effects nyingi naye ekirala nga tuvuddemu ebyo ebyekisawo kuba kati nkugambye obuzibu obuyinza okuba tetuli sure naye we buyinza okuba ekintu ekirala banange ensi yafuuka mbi nze sikyakola baby showers ndooza baby shower nagikola ku mwana omu oba babiri tetwatandikiddeko wali bwe nazuula nange nali muto nga sinamanya bubi bw'abantu naye bwe nazuula abantu nebyenzize ndaba mu nsi mbeegayiridde mbeefukaamiridde wallahi mulekeraawo abantu tebaagala abantu basanyuse mbagambye ekiruma omuntu asobola okuluma olwa simayiru y'ennungi omuntu n'olumwa buluma lwaki Jamila ayogera ne lujja okitegeera lwaki lujja yalondawo Jamila naganja mulinda okitegeera omuntu n'aluma lwaki gwe olina omusajja akwagala bwatyo abaffe tebatwagala omuntu ate oba yekomperalinga kunala nga abonyeebonye nnyo omuntu ye muntu ayagala embonaabona yagiteeke ku mulala so gwe abonaabona naawe saba Mukama akuwa oli byakola ki byalina oba mwagalizi omuntu yandibadde asabira muno nti ali lubuto kamuwe essaala asumuluke bulungi muddamu bakola bikyamu kati tulina trend eziriwo oli n'abeera olubuto neyeekuba photoshoot ng'ali bwereere olubuto lwonna n'akalayini tukalaba weekati ebisinga ffe tubyereetera nze ate ekyo sisobola kituukako nze ndi mukazi musiraamu seeyambula simanyi babeera babikubidde baagalwa baabwe ne biwaba oba babikubira ffe public ndooza aba ayagala abalageko kyekirina oli kye twayogerako nti ebiseera bisinga omuntu okupostinga abaana be oba ebintu bye famire ye aba ayagala oba I don't know ndooza ye bw'aba akyagala Mukama nsonyiwe omugenzi Katoolu bwama okimanyi nti yabadde talina muntu wa famire gwe yateeka mu mawulire okimanyi ye first time okulaba mukyala we abaana be baganda be bonna okitegeera kati oyo naye bw'ati we yakyagala but better that way kibadde kitambula nga tewali nno munnaye abamubuuza ffe tubuuza ye
paka ate wano mukufa twagambye nti banne mukyala yaliwo so kati bw'obeera olubuto waliwo omuyimbi atera okweka embuto ze Juliana oba nalabye naani omulala nga oba ne Remo oyo mulwawo tegeera nti Remo ali lubuto Juliana Kanyomoozi agenda okubalaga olubuto nga yamala dozala nga tabalagako buno obukono okitegeera oba atugira ku peesi ye kyayagala kyatuwako ne tubuukira ekyo bakitegeera omuntu bw'ofuna ekizibu ate gw'otegeera nnyo naye bw'oba tonnakifuna mukwano saandi yeetaaza osooka okifune kweka nnyo famire eyo naddala mmwe abali mu limelight bw'oba oli mu mawulire gezaako nnyo anti bayita baserebu the so called celebrities gezaako nnyo okulaba n'abatali baserebu abantu kati bali ku social medias n'abatali bayimbi oba baani bano nti oli ku TikTok obeerako nnyo ina business kati tubeera ne business zaffe tulangirako abantu si basanyufu ojja mulaga abaana ye nga tannazaala akitwale bubi omulaga omusajja we ye nga talina akitwala endoozi obulamu bwafuuse bwakukola ki bwakukweka bakuyita kukulira naye okuddayo katono ku ky'omuntu ng'oli lubuto tolina nakulaga lubuto lwo ekyo kyo ne mu buwangwa tekiri advisable tolina kulaga lubuto luno ng'oli bweru omuntu kimwanguyira nnyo dukola ekikyamu ekyo by the way kibisandi kya advisinze muntu weereetera weeyitira nnyo abalogo beeyitira abalabe waliwo omuntu neyeeyitira abalabe be nga gwoba wendudde omanyize nnyina eŋŋombe egamba sinoonya olutalo nga terunoonyeza okitegeera oba naye ate waliyo era anoonya olutalo nga terumunoonyeza kati nze olutalo luba terunoonyeza noonya lwaki eddogo bwe luba terinoonyeza noonya lyaki anti muna byonna olagako abantu nti nze olaba bwe ndifunye mbadde mu kasheepu ebiseera ebisinga osobola okulagako no ending up nga gwe balazeeko ekyo kimanyi twagala nnyo okuprovinga point ati Jamila omuwala ali yagenda kugamba golwekitagira nga yange alhamdulillah nze sirina figa naye era newe nandibadde nayo nandibadde private somehow somewhere tewali lutaddeyo ate nze ntya okulaga obwereere bannange ala bino ebintu abaana be baweereza mbu simanyi omwana yaweereza ebifaananyi bye simanyi babitambuza bannange ebintu mbitya banaye ntya nnyo banaye okuba naye nga mu kyonna amayeri tuna tuba tubyogera tuba twagala tulondemu ekyokuyiga ejja nga mboozi naye manyi somehow kuba kati mwene embeera mmanyi omusajja otegedde nti omukyala gy'abaalaze si byangu n'akatono abakyala eyo trend gye muliko ey'okweraga ennyo nakyo si kirungi nakyo nabyo kaakati abantu abo bategeera togendako kupate ng'omwana azadde nga bamuzadde nga wa myezi 3 awo ne bakola pataate welcoming baby tugeze welcoming baby so and so welcoming okitegeera nga bamuzaala dda ne bamukolera akiika ate omusiramu wakusingira agamba omwana abeera wa nnaku 7 n'okola akiika okitegeera oba so byonna tubinyumya yeyembeera gye tuba twagala okuba nga tujjamu nga twewale ebintu ng'ebyo so n'ekirala nange nsaba bannayuganda tukulaakulane n'embeera y'ensi nga beegenda oluusi ate nammwe temugenda tulemesa kukola bintu ebimu olw'okuba babayigiriza oluga wabula oli mutuufu mutulekeemu omutuufu naye tusigale nnyo ku buwangwa tumanye nti obuwangwa bwaffe bwabalogo nnyo abantu beeroga kuba abazungu babikola ojja kuŋŋamba kati nkimanyi odrivinga western lights ennyonyi toŋŋamba nkulaba olinnye kati nkugamba ofune ekyabantu balinnyanya nze sibeera ku ebyo byakuloga naye abantu balinnya dda lujja ennyonyi mbeera mu kiri ti abantu balinnya dda naffe twapostingako nga twakatandika maama bulina apostinga emirundi emeka lujja ate waliyo abamu tebatubuusa mbu ajja bekaŋŋenderako gunde kuki abantu abalinnya dda abantu nga balina ssente abantu nga badde mu bulamu obulungi olaga ki abantu babeera dda obulungi olina okubeera mukkakkamu mu buli mbeera yonna beera mukkakkamu Jamila omaliriza abakyala bagamba ki ku byonna bye twogedde abakyala ku byonna bye twogedde njagala tusigale nnyo ku buwangwa bwaffe n'ennono okitegeera yes ebiseera ebisinga tukuume nnyo obuwangwa ffe abaddugavu wano tulina kukweka ebintu ebimu kubanga tumanyi ffe twagenda nnyo mu biri ebintu bya kalogo kalenzi bagakalogo kawala
So kati munnange mu mbeera eyo abakyala twewala nnyo ebintu ebinaatuleetera obuzibu. Munnange abantu boolagako banyiivu, abantu bavuka banyiivu, ffenna twandyetaaze okulagako. Okitegera kuba oba oluusi oyagala sinakulagako, oba oyagala munna akusanyukireko, olujjanguza emmotoka empya, ntaddeyo njagala okomentinge waliko biki ebyo bwe bityo. Naye maama lujja ayinza okukyagala ate segundi n'atakyagala oba nagundi n'atakyagala. Okitegeera oba mu mbeera yonna ate n'ekira kyenkusibirira, keep it private until the right time comes. Nkaddamu ekiseera ekituufu we kiba tekinnatuuka, however happy you may be, keep it private. Abalogo bangi, abantu abatwagaliza abatatwagaliza bangi, abantu abatwagaliza okubonaabona bangi, kweka success yo. Kati n'ekyakambawe kana akasembayo akakodyo, osobola okubeera ng'opostinga nnyo ebyekisiru, bino ebyesiru kasita woteyambula, bino ebisese ebirifana ebiki, ebintu bye ebyamagezi, keep it private. Okimanyiza buli kintu kyenteekayo kyemba njagala mulabe, naye olina kigamba byebisinga obungi. Kati ate nze era nnyina akantu ke nnakola ne ŋŋamba ako kato kyatukoze nti yabalaganga ebyekisiru bino ne museka ne mukola ki n'atumalako stress, naye walabye amaka ge, abaana babamu babadde bweru, ali organized, n'ebyo byonna abaana be baasoma bamanye eddiini, omukyala we waali mu maka bulungi. Kati ebintu ebisinga nze njagala nnyo okubalaga bino ebitutwaliriza, naye nnyina obulamu bwange nga si mu kamera. Kirungi nnyo njagala okikoppe okikozese, kijja kukolera ennyo. Abakyala abali embuto bw'oba ogenda okuzaala oba ng'olufunye n'abasuubira okufuna, wuliriza nnyo amateeka g'omusawo. Ekyabasomesa obusawo kuyamba ffe, gwe tewabusoma kitegeeza tobumanyi. Omusawo bw'agamba nti tokola kino tokikola, agamba nti kola kino ky'olina okukola ki okukola, wadde nga Katonda yajjawo. Katonda agera, ate Katonda tagera kibi. Kyova olaba nga afiiriddwa n'afunye ekirungi, fe tugamba alhamdulillah. Abakyala abaagala obbakolako ensusu, ebizigo weebiri nnyo, sabbuuni waali, tulina akeerusa amannyo n'amaaso, bannange mutwettanire nnyo, mujje tubayooyote skin tubakoleko. Engoye weeziri bakyala bannange abagole, ayagala ogulira maama we metroni, bano ngenda ku pate, prom parties, graduation, dinner, biki byonna, birthday, tusangibwa ku Avema level ya kusatu. Avema eri Kulumu Street, edduuka K0. Tulina buli kamu eby'omu kisenge mujje abakyala. Mujje mbayooyoote mbatetenkanye musobole okubeera abamalayo. Essimu kweziri, naye nga essimu yange ya WhatsApp eri 0776906295 oba 0704 54 6663 0704 54 6 emirundi 3. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings. Ate era tetusijja bayita baavu, omuntu wa wansi omufuna mpola, ffenna gye tuggwa, nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu, sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno, wabula buli omu, era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tulina enamba z'amasimu, esooka ya Airtel 07017669992, neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera, naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.